manya magenda go manye yo josula manya magenda go manye yo josula mazima zenatesa azaliwe ne mama wona manya olizabafe ne tata wona manya olikulagende nkusaba wesigenze zenina magenda go manya magenda go manyo musayi go manye yo josula manye bikuluma byonna manyi jukira wanyeri muttale nga tolina pulani nga manyo gamalira ku malugu enkulonda nekufukako amafuta nekuwa nerinnya kabaka yagembera zikunda oli kabaka manya magenda bw'osanga omuddugavu muzungu awamuddugavu kitiibwa batono n'abo balinga abakikola beekweka bwekwesi kubanga teri muzungu awamuddugavu kitiibwa naye abazungu bawa omuyindi atabafaanana ekitiibwa bawa omuwarabu atabafaanana ekitiibwa bawa omuchina atabafaanana ekitiibwa bawa omujapaani atabafaanana ekitiibwa omuddugavu lwaki tebamuwa kitiibwa kubanga mu mawanga gali gonna genjogeddeko amalala teri ggwanga lyakyuka ligezeeko okufaanana omuzungu kubanga ne bw'osanga mu China e Canada yeeyisanga mu China ayambalanga mu China atambulanga mu China ayogera lu China ne bw'osanga omuyindi e Bungereza yeeyisanga muyindi ayambalanga muyindi awe ennono y'obuyindi ekitiibwa alowoozanga muyindi ayogera oluyindi ne bw'osanga omujapaani mu Amerika yeeyisanga mu Japaani atambulanga omujapaani ayogera olujapaani akola eby'ekijapaani bw'osanga omuddugavu mu bazungu ayagala kweyisanga bazungu ayagala kwerusa lususulwe lufuuka oluzungu ayagala kwogera luzungu ngabo era ayagala kwambala ngabo era kweyisa ngabo naddala mmwe abali mu diaspora ebigambo bino mubiwulire mubyefumiitirizeeko kino kyekireetedde ffe okusaanawo kubanga tusaanuuka nga ice buli enjuba lweyaka buli omuddugavu lwabanga afunye ku kitangaala asaanuuka busaanuusi kuggwaawo ate omuzungu bw'abanga afuna ekitangaala ayongera okunyweza ekyo kyali saagala kulowooza nti bo balina ensusu njeru nedda baategeera obunafu bwabwe ne bategeera nti ffe tuli b'amaanyi wela balungi abagalwa balamusizzaako nnyo nate mu linnya erisinga amanya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo abira ddala omulamu wasuza otya eyo wasiibye otya njagala kwebaza Katonda ku lw'emirimu gy'otuusizaako engalo egy'obwakabaka bwa Katonda bamwateera n'egyo gy'otuusaako engalo kola kikulu nnyo tulina okukola ng'abaana ba Katonda tulina okumanya nti tuyitambulamu buno ate era nga tulina okukola ekyo kituufu nnyo era gange mazima ga Kristo tetulina ng'ennyona gye tusobola kwebuzaabuzaamu nedda bw'otagenda kukola ogenda kukola otya so nkukubiriza gwe wenna Mukama gwawadde omukisa mu ngalo zo kulabika nti nobaako ekintu ky'otuusaako engalo kikolere ddala n'amaanyi go gonna n'okwagala okungi ennyo ate gwe nga tonnaba kufuna ky'okwasaako ngalo ate nkusabira mukwano gwange Mukama abeeko kyakola kubanga bamusomeseyo mu byo mirembe nti atuwa amaanyi okukola obugagga n'olwekyo nkusabidde akuwa amaanyi agumugiramu amagezi n'okuyiya engeri yonna gy'osobola okulabika nti obaako kyokola
nga gwe omwana wa Katonda. Kibi nnyo nti ensebera yeyagala abali mu nsi nga ssente bazikasuka nozikasuka eri naye nga abaana ba Mukama badaaga. So ekintu ekyo tetukisanyukira, tukkiriza Katonda okola obulungi obutali butono eri obulamu bwaffe. Nkusabidde nga tugenda okutandika programu eno akawungezi k'olwaleero. Nnaku z'omwezi ziri 12 ewange, omwezi gwa 8 mwaka 2024. Nakujjukiza era nyongera okuddamu okujjukiza nti omwezi kasita guyingira ennaku 10 kweyongerayo guba guweddeko, tuba tetukyagubala. Era omwaka kasita guyingira emyezi 6 wakati ogwo guba gugenza. Abaweereza ba Mukama yonna gye musinzidde mbalamusizaako nnyo, abatuwagira mu ministry, abatusabira namwe abali eyo nga mutwagaliza ebirungi mbalamusizaako nnyo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. So abamenye bamalayo naye Mukama mwesigwa oyo abasobozeseza mu buli kimu kye musobola okuleka n'omussaako engalo. Oluyimba olutugulidde programu yafuna ku lwaleero omusumba Titus Kuteesa ng'agamba nti manyi. Oluyimba lunaluwuliza dda ne lumpa omukisa n'olwekyo mbadde ono ne ndujjukira oluyimba lugamba nti manyi. Ayina ebirowoozo birungi gy'oli era ayina okuteesa okulungi eri obulamu bwo egutakkiriza. Asinga bakatonda bonna, asinga bakatonda ab'ensi, balala bakatonda bakolebwa n'emikono gy'omwana w'omuntu, naye ate Katonda gwe twakkiriza mulamu. Oyo ye Katonda wa Isirayiri, ye Katonda wo ate era ye Katonda wange. Lwaki? Kubanga ye Katonda omulamu. Nkwebaziza nnyo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ndandika vidiyo eno, programu eno nina vidiyo gye nkuzanyidde nga tutandika era ngenda kuddamu nga bulijjo bwe ntera okubeeka nti nonkola emirimu gyange wano, mbaako ensonga ze nkwasaganya wano nawali ne tutambula mu maaso mpola. Njala kwebaza Katonda olwa mikono gyaffe abali ku Just Gospel Fellowship Centers zaffe, WhatsApp platforms zaffe, namwe njagala kubebaza olw'omulimu gwe mukola ogw'ettendo ku sides zeeyo. Mikono gyaffe abatufollowingira ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel, namwe ku Facebook page, abasumba mwenna, buli muntu yenna ayina omulimu gwakola mu ministry eno. Twebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe. Ngenda kuddamu nkuzanyire vidiyo eno omulundi omulala, tugende mu maaso tubeeko ne kye tuyiga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Titus omusumba ng'agamba nti manyi amagenda go. Uliriza vidiyo eno then tugende mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Uliriza. Teri muzungu awa muddugavu kitiibwa, batono n'abo balinga abakikola beekweka bwekwesi, kubanga teri muzungu awa muddugavu kitiibwa. Naye abazungu bawa omuyindi atabafaanana ekitiibwa, bawa omuwarabu atabafaanana ekitiibwa, bawa omuchina atabafaanana ekitiibwa, bawa omujapaani atabafaanana ekitiibwa. Omuddugavu lwaki tebamuwa kitiibwa? Kubanga mu mawanga gali gonna genjogeddeko amalala teri ggwanga lyakyuka ligezeeko okufaanana omuzungu. Kubanga ne bw'osanga mu China e Canada yeeyisanga mu China, ayambalanga mu China, atambulanga mu China, ayogera lu China. Ne bw'osanga omuyindi e Bungereza yeeyisanga muyindi, ayambalanga muyindi, awe ennono y'obuyindi ekitiibwa, alowoozanga muyindi, ayogera oluyindi. Ne bw'osanga omujapaani mu Amerika yeeyisanga mu Japaani, atambulanga omujapaani, ayogera olujapaani, akola eby'ekijapaani. Bw'osanga omuddugavu mu bazungu ayagala kweyisanga bazungu, ayagala kwerusa lususube lufuuka oluzungu, ayagala kwogera luzungu ngabo, era ayagala kwambala ngabo era kweyisa ngabo. Naddala mmwe abali mu diaspora, ebigambo bino mubiwulire mubyefumiitirizeeko. Kino kye kireetedde ffe okusaanawo, kubanga tusaanuuka nga ice buli enjuba lweyaka. Buli omuddugavu lwabanga afunye ku kitangaala asaanuuka busaanuusi kuggwaawo, ate omuzungu bw'abanga afuna ekitangaala ayongera okunyweza ekyo kyali. Saagala kulowooza nti bo balina ensusu njeru. Nedda, baategeera obunafu bwabwe ne bategeera nti ffe tuli b'amaanyi okubasinga. Mukama ebazibwe nnyo. Vidiyo eyo giwulidde, ngendera kuwa omukisa omulala tugiddemu.
tubeko kye tuyiga ng'abaana ba Katonda era gwe agoberera Just Gospel Media Uganda. Tulina obuzibu bwe tulina olwaleero mu ggwanga nti tulina ba motivational speakers abatagasa. In fact, Uganda yemu ku nsi erina ba motivational speakers nenga tebategeeza kye bali, as in erinnya title n'ekyo kye bali, they are not. Olwo kye bayita motivational speaker, naye mu bonna buli ayimirira n'avaayo nti is a motivational speaker. Abamu ku bo bakola n'enkuŋŋaana ng'oyo omukulu gw'olabye, ne basasuza abantu ssente okuyingira okuwuliriza ebigambo ebibavaamu. Naye a motivational speaker, motivation kitegeeza okuzzaamu omuntu amaanyi, okuboostinga morale ye n'okuwanirira ekyo kyali ng'oyita mu bigambo eby'amagezi, okumuzimba wamu n'okumupushinga omwongera maaso. A motivational speaker tademotinga, wabula motivational speaker apromotinga. Kati tulina obuzibu nti tufunyeyo ba motivational speakers, saagana bayita motivational speaker, tekiwulikika bulungi nnyo mu matu gange na mu kamwa kange kukyogera. Bwe mpuliriza abantu nga bano kiba kinkoseza ddala obulamu bwange, kubanga tusuubira ebigambo ebizimba wabula ebitamenya. Now mpulira bubi nnyo abantu nga bano nga bayimirira okwogera eri abantu ng'ebigambo ebibavaamu bye bino. Abantu balina obusungu ku bazungu, oba bwe bayita abazungu. In fact obusungu bwa bwereere. Ne bwe bayita abazungu tebabamanyi, kubanga oli wayogera ku bazungu, bazungu batukola bubi nnyo, tebatuwagala. Kiina ekintu faananyi kikimpaamu nze. If you're a motivational speaker and again ng'olikyali mu kusiga bukyayi, ng'okyajjukira ebintu ebyayita emyaka 10 mabega, myaka 2 bajjajjabo bwe baakola, ensobi ze baakola, abazungu ne bajja ne batwala golodi ne bagenda ne bamukozesa bye bamukozesa, until now ng'okyettisa ettaffaali eryo ku mutwe gwo ng'ogamba nti abantu abo batukola bubi nnyo, so babi nnyo tebatuwagalira ddala. So ensi yatambula yavaayo eyo gye mulowooleza okubeera nti gye tukyatambulira, twavaayo. So obuntu obwo njagala kubiyita obusirusiru mu mitwe gyaffe, mu bbumba lyaffe nga ffe abaddugavu. Tulina ebintu bye tuli mu kwezimbazimbamu, ebintu ebitagasa, ebitanyuma. Tulina ensigo ze tuli mu kusigira abantu abagenda okuddawo, abaana abagenda okuba nga baddawo, bato baffe, baganda baffe, n'abaana be tuli mu kuzaala. Bwe bava ne bawuliriza ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye na vidiyo emu gye nali ndaba nga omwana bakutte ekiddole ekizungu bali mu kukisalaasala. Omusajja akutte ekiso ali mu kusalaasala, n'omwana ne bamuwa naye atandika okusalaasala kiddole. So embeera efaanaganako bwetyo. Weebuuza abazungu be baani? Bw'onaasanga Omumerika naye ogenda muyita muzungu, bw'onaasanga Omuswedish naye ogenda kumuyita muzungu, bw'onaasanga Omungereza naye ogenda kumuyita muzungu. Omuzungu yaani? Bw'otunuulira Omuswedish ogenda kumwawula otya nga tamaze kwogera. So kitegeeza nti ebigambo bino tubitandika okubyogerera wano, ogenda sanga buli muntu alina langi enjeru, ogenda kumuyita muzungu, ogenda kumaliriza omuwala nnyo. Nfuna ndowooza bw'osisinkana omu Australia oyinza okulowooza nti olina mu Scottish. Bw'osisinkana omu Scottish ng'ayogera oyinza okulowooza naye nga aba-Australia tebaaliyo na mu kutufuga wano, naye aba-Swedish tebaaliwo wano mu kutufuga. You get my point? N'abaatufuga ogenda okwesanga n'emirembe gyabwe gyaggwako dda baafa nadda, naye still omuntu asigala akyakaringa courage eyo ku bintu ebyedda ebyayita. Nkusabira nkuddizeeyo ko vidiyo eno, tukomewo mbeeko ebyandiko bye tusomako ku ddako kituyiga. Tovaawo, wuliriza. Teri muzungu awa muddugavu kitiibwa, batono n'abo abalinga abakikola beekweka bwekwesi, kubanga teri muzungu awa muddugavu kitiibwa. Naye abazungu bawa omuyimbi atabafaanana kitiibwa. Ekibuuzo kyokka ky'olina osooka okwebuuza mu mutwe gwo. Bano abasajja banene abatuula mu nkuŋŋaana zaabwe ne babawuliriza nabo mbeewuunya. Teri muzungu awa muddugavu kitiibwa. Muzungu yaani?
tulina baganda baffe babayita Baganda boys bali Bungereza awo be batambuza ekitiibwa kya Buganda abagenze waawa bakutte amawanga ag'enjawulo bagakozeemu kwayeemu bagenda mu mawanga ag'enjawulo baagala kukola kwayeemu naye ng'Abazungu bali mu kuyimba ekitiibwa kya Buganda babambaza zigomesi bali mu kuyimba ekitiibwa kya Buganda kwaya nnene nnyo tekibeeranga nawo bali mu Bazungu kati nkesi singa abavubuka abo Baganda boys bawuliriza ebiboozi ebifaanaganako bwe biti teri muzungu ayagaliza muddugavu nga babawadde access juzi babayise ne ku BBC ogenda okutumbula culture yaabwe then ne bakuwulira ngo bagamba teri muzungu ayagaliza muddugavu tulina mentality abaddugavu gye twasigalamu ne tubeera nga bali abeeri Mukama yebazibwe nnyo nti ffe tulina kubeera bubeezi tulina kwetikka mpala n'eyo obutaggwaawo Abazungu bano teri muzungu ayagaliza muddugavu bazungu ki boyogerako obamenyo ino bamenya bazungu ki teri muzungu ayagaliza muddugavu kanga kuddize akantu akimebegako okawulirize bawo Omuwarabu teri muzungu awa muddugavu kitiibwa teri muzungu in fact ne wano wennyini nyini ewaffe wetwogerera wani waffe wennyini wetwogerera mu baddugavu wano ffe mu Uganda wogenda okusanga abantu wennyini nyini wano nga tunaba na kulondola Abazungu mubanoonyezaako ki mu bannayuganda wennyini nyini wano tetwewa bitiibwa tuula mu taxi ng'ogenda Kampala ova Mengo olugenda luddawa tuula mu taxi kondakita yekka yagenda okulaga ne takuwa kitiibwa nze mpulira obubi nkazeeyo muzungu awa muddugavu kitiibwa teri muzungu awa muddugavu kitiibwa teri muzungu awa muddugavu kitiibwa so omuzungu agenda kuwaata ekitiibwa nga gwe omuddugavu awamu teweewadde ekitiibwa era nga towadde munno kitiibwa olaba kabaka yennyini nnyini Ronald Mwenda Mutebi bamuddako ne bamuvuma olaba badda ku Katikkiro ne bamuvuma ne bamuwalabula then ekitiibwa ogenda kukibanjaani nga gwe kennyini nnyini temwewadde ekitiibwa Uganda yennyini nnyini ekyabalimi okukwasisa empisa n'abantu baamu okwewa ebitiibwa n'okuwa bannaabwe ebitiibwa otuula mu taxi n'ogamba kondakita nti kondakita nviiramu awo n'akuboggolera oba n'obaako complaint gy'okola n'agamba ogenda ogule eyiyo emmotoka yo nalaba natula mu taxi nendaba omukazi akutte omwana amuleze bw'ati okufuluma mu taxi kondakita omukazi akutte ensawo akutte omwana omukazi alaba azitoweredde kondakita ayimiridde bw'ati talina kyamunyega ningamba kondakita omukazi muyambeko omusitulireko omwana ga nze namuleese nze namujja eri ewe ne mutuusa wano era gyagenda nze ngenda genda naye tunuulira genda oyite mu malwaliro olabe engeri gye bayisaamu abakazi ab'embuto wano Uganda nga tonna bakulonooza Abazungu ekyokubiri Abazungu abatawa muddugavu kitiibwa bazungu ki batono n'abo abalinga abakikola muzungu awa muddugavu kitiibwa batono n'abo abalinga abakikola beekweka bwekwesi kubanga teri muzungu awa muddugavu kitiibwa naye Abazungu bawa Omuyindi atabafaanana ekitiibwa bawa Omuwarabu atabafaanana ekitiibwa bawa Omuchina atabafaanana ekitiibwa bawa Omujapani atabafaanana ekitiibwa omuddugavu lwaki tebamuwa kitiibwa kubanga mu mawanga gali gonna genjogeddeko amalala teri ggwanga lyakyuka ligezeeko okufaanana omuzungu kubanga ne bw'osanga mu China e Canada yeeyisanga mu China ayambalanga mu China atambulanga mu China ayogera lu China ne bw'osanga Omuyindi e Bungereza kakati yeeyisanga wano video eno ayambalanga mu tuba tufunye obudde tulidda Omuyindi wabeera e Bungereza yeeyisanga Muyindi afaanananga Muyindi y'ensonga lwaki nti Abazungu babawa ekitiibwa so n'olwekyo ffe abaddugavu tebatuwa kitiibwa olw'ensonga nti ffe tukoppa byabali twagala nnyo okubeera bali ensusu zaffe tuzikyusa twambalanga bali eri naye kennyini nyini atudde wano ayogera ayambadde ekooti si kyambalo kyaffe wano ng'abaddugavu mu ggwanga Uganda
oba mu Buganda in general twayambalanga mbugo ze bakomaganga ne twambala. Kakati olunaku olwaleero embugo bazambaza abafu, bazizinga mu bafu. Simanyi nkyatandika ddi okwambaza abafu embugo, kubanga edda embugo tebazambazanga bafu, abantu be bayambalanga embugo ezo. But for now embugo bazambaza bafu, bazizinga mu bafu. Naye Kenyini ayogera yambadde ekooti, yali yambadde ssaawa zino mbugo. Mukama yebazibwe nnyo abampuliriza tuli ffenna. Waliwo omukyalo omu gwe njagadde nkwe vidiyo ye, ali India awo. Omukyalo ono gwe mulaba ku screen yoko mukuwadde awo, mukyala muweereza ngeragirako byawandikibwa, sinza vano gasukwadde kyawandikibwa. Muweereza bamuyita Priya Abraham bali ali Bungereza, asola ali mu ggwanga liyitibwa erya India. Ayo balinayo obuweereza buli oba mu Karnataka something like that, naye nga balina obuweereza mu India. Obuweereza bwabwe mbeera nnyo nga mbugoberera era nga nfollowinga video z'ono omukyala. Akoze omulimu munene nnyo, naye muyindi ayitibwa Priya Abraham ne bbawe bamuyita Abraham, bonna bayindi. Kakati ono ye yajja akutegeeza nti abazungu bawa abayindi ekitiibwa kubanga abayindi basigaza ebyabwe, tebakyusa mannya gaabwe n'ebirala ebigendera mu kwefanaganako bwetu, n'ennyambala yaabwe tebagikyusa. Naye omukyala oyo golaba ku screen yo, oyo mukyala muyindi, pure Indian. Mukama waffe yebazibwe nnyo, ayitibwa Priya, pure Indian. Balina omusaayi ogw'edda. Kakati n'abazungu olwaliro be muli mu kutulangirira, bwe mugenda mu ggwanga ery'Abamerika, kizibu okusanga Abamerika bali abaddala ba indigenous, bali abedda be tugamba nti Bamerika bamusaayi, indigenous Americans, ba natives. Olwaleero kizibu okubasanga ba Christopher Columbus be bazuula, kizibu okubasanga olwaleero okukusimbisa line enduga mutuwo Muganda omutuufu. Kiyinza okubeera ekizibu ekyokumusanga, kisoboka okubeera ekizibu. Lwaki? Kubanga ensi ejja etambula, obuntu ajja akyuka, society ejja ekyuka, olwo kye bayita movement kasita zeeyongera mu nsi, obulamu bw'abantu bujja bukyuka. Gye mwabimanyira mu 1999 ebintu bijja bikyuka, society zijja zigaziwa, zijja zifuna formalities ez'enjawulo. Abazungu be mwabaliranga edda, in fact n'abalwalira Abaganda be mugamba nti Baganda, bwe mugenda ennyo okubanoonyerezaako kubatu ogenda kwesanga ng'omusaayi gwabwe edda gwayinanga intermarriages edda ez'enjawulo. Weesange ng'omuntu alina omusaayi gw'Abakongo, Muganda ali wano yeeta nti Muganda, naye ng'alina omusaayi gw'Abanyarwanda, ng'alina omusaayi kati ffe ewaffe, nze wenjogerera ewaffe tulina emisaayi gy'Abanyarwanda giri. Bwe mugenda ennyo ne mulondoola, mugenda okwetegereza ng'ewa Kagame mugendayo, mugenda okwetegereza ng'ewa Kagame mulinayo basinga abamu, mugenda okwetegereza ng'ewa Kagame mulinayo bakojja abamu. In fact nina kojja wange mulamba ewaffe ayitibwa Kagame, naye ng'ewaffe bakwatulira bo Baganda geregera bawedde emirimu. So omusaayi gumigratinga, nolwekyo okusimba obukyayi bw'abantu bano it's not really necessary. Bible ensomesa mu kitabo, munansonyiwa screen yange nafunyemuko katono nnyo neetaaga okutereezaamu akatono ku software wange wano casting ebyawandikibwa ku screen, ojja kungumiikirizamuko katono. Bible esomesa mbuze dakika 10 zokka nveeyo. Bible esomesa mu kitabo eky'olubereberye 12 n'olunyiriri olusooka, lubereberye 12 n'olunyiriri olusooka. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene
era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beera mukisa gwe. Katonda ayogera ne Ibulayimu, Mukama waffe yeebazibwe nnyo, ayogera ne Ibulayimu amugamba nti va, now the Lord had said unto Abraham, get thee out thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Va muno mu nsi ya nnyoko, va mu nsi ya kitaawo, va mu kika kyo bonna batudde, va wano, genda naakulaga ensi gye naakuweeramu omukisa, era I'll make thee a great nation. Naakwaza ne nkufuula eggwanga eddene, naakwaza era ne nkufuula eggwanga eddene. And I will bless thee, era naakuwa omukisa, and I will make thy name great. Naakuzanga erinnya lyo, and I will make your name great. Kaakati mu mbeera eno gye tulimu tumigratinga, buli bwe ensi lwegenda ng'ekula ng'egunjuka, bakwita okugunjuka. Nti edda abantu bayambalanga maliba ga nte, bayambalanga makooti ga nankani, tebikyaliwo olwaleero kubanga ensi egenda egunjuka. Omuntu ayambala olubugo leero nga naawe kennyini ni ayogera Simon, tosobola kwambala lubugo n'otambula ng'okuŋŋutta, kubanga olubugo lulina ebbugumu, n'olwekyo okwewala ebbugumu ogenda noonya olugoye olugenda okuwewula omubiri. Olubugo ogenda luwummuza wali. Zizo kati embugo ziri mu formality z'abafu, kuziikamu bafu oba onfuna ndowooza. Kakati eggwanga buli gye ligenda lyeyongera tumigratinga, Abraham amigratinga. Buli tugenda nga tumigratinga tusanga cultures ez'enjawulo. Ibulayimu ono ava mu nsi ya kitaawe ne maama we n'ekika kye, culture ye waabwe yagireka emabega, n'agenda n'akola culture ye endala. Kakati gwe n'onaayomba n'ogamba mbu Abayindi, genda mu India, Abayindi balina amannya naye gayina translation mu Luzungu. Abayindi n'Abawarabu balina amannya gaabwe naye bw'ogakyusa gayina meaning, gayina translations mu Luzungu. N'Abayindi olwaleero beetuuma amannya ge mugamba nti ag'Abazungu. Osanga Omuyindi nga bamuyita Nicholas, yuno bamuyita Priya Abraham. Ojja kusanga Omuyindi omulala nga bamuyita Michael Khan. Ojja kusanga Omuyindi omulala nga bamuyita Emma. Gye bali bayitirivu nnyo tubabala muwendo. So bw'ona asanga oli indigenous Indian nga ye yeesimbye eri yagamba nze erinnya eryange ye Nankani liri eryedda lirina ennyukuta 16, it's fine gy'ali naye oyo akyali eyo. Naye ate ogenda kusanga bali abamigratinze, abavudde mu nsi yaabwe ne baleka famire zaabwe ne baleka culture yaabwe. Ibulayimu yaleka culture ye waabwe n'agenda n'awambagatira ne culture endala Mukama gye yamuwa, nga culture endala egamba etya nti bakatonda baabwe togenda kubasinza, baveeko, n'abeera katonda wo. Ibulayimu n'aleka culture ye waabwe. So omuntu okuleka culture ye waabwe n'agenda n'ayambala culture endala, it's not the case. Kubanga nammwe bawala bammwe bagenze mu mawanga g'Abazungu be muvuma ne babafumbira ne bawasaayo ne bafumbirwayo. Embaga zikoleddwa e Uganda ng'Abazungu bazze okuwasa abaana b'ewaffe, n'abaana b'ewaffe bagenze mu Bazungu ne bagenda okuwasaayo abaana b'ewaabwe. Era abamu ne babawa reason nga bagamba nti ffe tunoonya green pastures, bwe nawasa Omuzungu nja kufuna green card. Ekyo kyali mu kunoonya, anoonya linnya lye kubeera great, anoonya linnya ly'Omuzungu ligende mu passport ye, n'oli naye anoonya business. So people have migrated from one place to another. Nga Ibulayimu yamuvinga n'atambula n'agenda. Nze ntambuddeko mu mawanga si mangi, at least gawera 5, ndowooza 4 to 5 years. Amawanga aga 5 mu Afrika yaffe wano n'okubuuka mu Afrika y'ewaffe gawera. Naye buli gy'ogenda n'osanga abantu abatuddewo, omala nabwe dakiika ziwera ezo 5 nga culture ye waabwe tandika okwambala. Ogenda kwogeranga bo
ogenda kweyisanga bo otandika okusikirizibwa okutambulanga bo ne bwe weeyisa. You have to cope up. Kati bwe kiri gy'oli ogenda kukola birungi oba bibi. That is the thing. That's why nti abaana bava wano ne bagenda mu China ne bayiga Oluchina. Kale kye mwambadde abavudde wano bagenzi ne batandika okulya ebintu ebikerekere ebitategeerekeka. Kale kye mwambadde ne bava wano ne bagenda e Bungereza bagenda okudda ng'Oluzungu lwe boogera tokyalumanyi. Kisira baasi bamanyiza eri. Oluzungu bamanyirwa eri. Why? Because bamigratinze. So togenda kusiba mundu kubeera bubeeza abeera. No, people are seeking knowledge. People are migrating. Abaana bavudde mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga they have zero knowledge. Ne bamigrating ne bagenda mu mawanga ag'Abawarabu, ne bagenda mu mawanga ag'Abazungu, ne bayiga ebintu mu mitwe bye batayiganga Uganda. Omwana n'ava ewaka ng'alina master's degree, ng'alina certificate mu biki, nga is a electrician, nga isumanyani yasoma sciences n'okuzongerayo, n'agenda mu mawanga amalala. Bwagenda ne mukwano gwange aliyo Australia, muddugavu muna Uganda aluddeyo kati akamala emyaka giri 8. Yasomera kati eri yasoma kosa eri electrician ow'amaanyi. Naye bwe yali waneno yali musomesa, asomesa physics. Kati ali eri is electrician. Ayogera olulimi lwe bali eri ewaabwe. Afaanana bali yawasa eri butuuza ayina bweri. Kali kyeyambala yeri. Kakati oyo togenda kuddako omuvumire mbw Abazungu tebatwagaliza, simanya Abazungu. Oyo bwakuwulira ogenda mulowoozesaki. This is why I'm telling you nti musiga obukyayi mu bantu nga mwefuula ba motivational speaker. Omuntu buli wa migrating nga tulina kye tuyita intermarriages. Intermarriages is another migration. Omulugu ala avudde eri najja n'afumbirwa mu Basoga. Abasoga ne bava ne bagenda bafumbirwa mu Bachina. Omugundi n'ava eri najja n'afumbirwa eweno. Ono n'ava eri kizibu okusanga families. Ndi ono Muganda afumbirwa Muganda yekka. Simanyi ono Mutoro ffe twagala Batoro bokka. Ffe tuli Banyankole ffe ate tufumbirwa ffe twagala Banyankole bokka. Ebyo ogenda bisanga mu nsi ki? Ku guno omulembe gwe tulimu. Oguli civilized. So kati buli w'osimba ebintu ebifaanaganako bityo olowooza nti oli mu kuzimba mulembe mojja naye ng'oli mu kusiga bukyayi obutagenda kugasa. Kubanga we are migrating day and night. We are getting a civilized life buli lunaku. Mukama yeebazibwe nnyo. Katonda n'agamba Ibrahimu, n'agamba Ibrahimu olwokusatu, nange n'abawa omukisa obudde buweddeyo katukomewo tovaawo nkomawo linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubanga teri muzungu awa muddugavu kitiibwa. Batono n'abo balinga abakikola beekweka bwekwesi. Kubanga teri muzungu awa muddugavu kitiibwa. Webale nnyo okuŋŋumiikiriza mukwano gwange gwampuliriza oli ku Just Gospel Media Uganda ne Nicholas. Dakika 10 zokka nveewo. Olubereberye 12:3 nange n'abawa nga omukisa abanaakusabiranga gwe omukisa. N'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze. Ne muggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweebwa omukisa. I bless thee, and in thee all families of the earth shall be blessed. All families shall be blessed. Kati mwe muwuliriza ebintu ebifaanaganako bye tumugamba ffe tuli basiru tetutegeera. Ibulayimu azaala eggwanga ddamba eriyitibwa erya Isirayiri. Bw'oba ogiwakana genda mu Isirayiri owakane. Bajja kujjayo nga n'empale bazambudde. Ibulayimu yatalina mu Isirayiri. Ibulayimu oba yalina ndoza oba mu Ebulaniya ndowooza embasa erabidde munanzijukiza. Naye Ibulayimu ate yavaamu ezzadde ate erizadde Isirayiri ba Yakobo, ba Isaaka. Yakobo n'avaamu Isirayiri. Ebika 12 byonna ne biva omwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo nti nakuwa ezzadde eddene. Lino ezzadde eddene Ibulayimu bafamire abo tebaalina nako. Bafamire baali basamira nakusamira bali baweereza bikatonda birala.
naye ogenda okwetegereza culture Ibrahim gye yatandika okutambuliramu si ye culture olwaleero gye tutunuulira ndi bazadde be gye baalimu. Bazadde be bali mu culture ndala, Ibrahim n'abavaamu. Ibrahim yabavaamu bw'ostadinga obulamu bwa Ibrahim culture ye ndala nnyo n'okusinziira ku culture gye yalina ne bazadde be. Mukama yebazibwe nnyo. So olwaleero n'abasamize badda ne baleekaana simanyi ono yeetuumya erinnya lya John ate nga Muganda. Muwankuza amannya g'abali lwaki bo tebeetuuma gammwe? Lwaki muwankuza ag'abali ate bo tebeetuuma gammwe? No, that's not the case. Ogwo si mugwa mu bulago. Genda mu bazungu, n'abazungu nabo gye bali kizibu temutambula. Ate muli limited nnyo mu knowledge n'okutegeera ebintu bino. Tulina abazungu wano mu Uganda nga bakyusiza passports zaabwe nga balina mannya ga wano. Oli n'omusanga nga muzungu naye nga yita Nakiganda. Weebali wano, weebali. N'ogenda eri mu China olw'ensonga nti culture yaabwe batambudde ne bajjako wano ne balwawo wano ne baddayo eri ewaabwe ne batandika okutunza abantu culture y'ewaffe. Nti eri Abaganda bakola bati, Abalugwala bakola bati, Uganda bakola bati, ne batandika okufuukira ddala Bannayuganda bawedde emirimu. Oluganda nga balwogera, ennyambala nga bambala nga bawaffe eno, enjogera nga boogera nga baffe eno, obulamu bwa bulijjo, that is culture, life style. Naye mu kizibu ndi culture mukirowooza mu kusamira busamizi. Mitwe gyonna gyajjula bugwagwa bwa kuloga bantu na kusamira. Bw'osanga omuntu nga yeeyita Mark mama kati anonoozezza ebyeri mu bazungu, era anonoozezza ebyo mu bazungu, abazungu kati era abazungu people migrate. Tulina abawalabu nga si basiraamu, abawalabu nga si basiraamu, muwalabu naye nga si musiraamu. Bwe kityo bwe kiri. Culture yagikuumye ayambalangamu nga muwalabu naye tayambalanga musiraamu. Tayambalanga musiraamu naye ayambalanga muwalabu. Era kyangu nnyo okusanga omuwalabu naye ng'ayambalanga Mungereza. Ate era kyangu okusanga Omungereza ng'ayambalanga omuwalabu. Kyangu okusanga. Why? Because people migrate from one place to another. Abantu bava mu bifo ebyenjawulo ogenda mu bifo ebirala. Waliwo olunyirira lwemba njagala okuwaawo naye eno ndowooza lulimu bwemba serabidde kama nsasira olunyiriri luno ndufune luli mu Genesis omwo. Luli mu Genesis ndowooza nabeera 26. Mukama mpa ekisa olunyiriri luno ndusange tukijja kunkola bubi nnyo obutalulaba. Yali mutabani wa Ibrahim, Isaaka naye. Lubereberye 26 n'olunyiriri olwokusatu. Lubereberye 26 n'olunyiriri. Kale isoma lubereberye 26 n'olunyiriri olwokubiri tutandikirawo. Munasonywa maaso awo ngenda bitereeza ebyuma enyiririza niko kujja ku screen yawo. The Lord appeared to Isaac. Lubereberye 26 nsonywa n'ebintu byendiriitinga then mwe nadiriitingidde akantu akagira n'ekigenda kutereera. Kale lubereberye 26 n'olunyiriri lwakubiri. Bayibuli esomesa nti nange n'abawanga omukisa. No, mpabi yes, wewe nyini wendi. Mukama n'amulabikira n'ayogera nti toserengeta mu Misiri, tula mu nsi gye nakugambako. Toserengeta mu Misiri, tula mu nsi gye nakugambako. Lubereberye 26 n'olunyiriri lwokusatu. Beera mu nsi eno nange n'abeeranga wamu naawe, era n'akuwanga omukisa, kubanga gwe n'ezzadde lyo ndibawa mmwe ensi zino zonna, era n'anywezanga ekirayiro kyo kye nalayirira Ibulayimu kitaawo wangi. N'alayira ojjukidde lubereberye 12 n'olunyiriri olusooka, Katonda ng'ayogera ne Ibulayimu nti va muno n'agenda eri n'akuwa mukisa n'ebirala, ava ewaabwe mu famire ye, ava mu kika kye.
ava mu kika era mwabaleekana era ebyekika era yava mu byekika yava kyangu nnyo omuntu okwabulira ebintu byekika kyewaabwe. Nze nagamba taata wange maaso ku maaso ne muganza okusinziira ku byendaba ebikolebwa ewammwe mulokole yalokoka naye namugamba nti okusinziira ku byendaba ebikolebwa njawukana nabyo nzimba ekika ekyange nakikubira mu ngalo kya Bwakatonda. Biki byolaba ebikolebwa mu bika byewammwe tokolagana nabyo. It's very fine, it's okay kubakkiriziganya nabo oba nedda. So Bible esomesa nti Ibrahim nava mu nsomo Mukama nagenda mu nsindira Mukama gye yamulagira okuuma omukisa era nagananyweza endagaano yange n'ezzadde lyo. Kati ezzadde lya Ibrahim muvaamu Isaaka naye ali eno bali mumulagira wuliriza beera mu nsi eno nange naabeeranga wamu naawe era naakuwanga omukisa kubanga gwe n'ezzadde lyo ndibawa mmwe ensi zino zonna era naanywezanga ekirayiro kye nalayira ne Ibrahimu kitaawo. Ibrahimu kitaawo Katonda yalayira ne Ibrahimu n'amuwa omukisa era namugamba va mu nsi muno ogende mu kika kyo ogende. Kati that's why ndi Isirayiri buli mu nsi yonna Isirayiri mweri agambye nti ndibawa mmwe ensi zino zonna. Tewali nsi Isirayiri mwetali kubanga tewali nsi mu Yudaaya waatali kubanga tewali nsi nga tewali tekinologiya ya mu Yudaaya. Ekyo bakulimbanga kirala nkiddamu. Buli nsi yonna tekinologi gwekozesa keberewa byakulwanyisa kebere banking system mu Yudaaya mwali. Ekyo tebakulimba. Kebere security mu Yudaaya mwali. Kebere banking system mu Yudaaya mwali. Tewali nsi etalina banking system. Manya buli wali banking system waliwo mu Yudaaya, waliwo mu Isirayiri. Ekyo Katonda yakibawa. Buli wali technology, IT technology waliwo mu Yudaaya, waliwo mu Isirayiri. Ekyo yagalagana. That's why ndi Isirayiri bagitya. Kizibu okuteeka Isirayiri ku ttaka n'ogifukamiza kiba kizibu kubanga n'Omumerika yennyini naye atya Isirayiri kubanga Omuyisirayiri akola security y'Omumerika. Ekyo n'oba oyagala otatulina w'okijjawo. Kama yibazibwe nnyo. So maliriza tujja kudda maaso twanjuluza abasajja bano n'obulimba bwabwe bwe batambuliza mu bintu bifaanaganako biti ne bituuka mu bantu manya weebuuze bantu bameka abawuliriza abasajja bano mbu baba wa magezi mbu baba wa motivation. Who are these motivational speakers? Who are they? Omuntu amigratinga manya nti Ibrahimu ekyamutuuka kutujja kweyongera mu maaso njakola ebitundu ebirala. Ibrahimu ekyamutuukako kisobola n'okutuuka ku era kiyinza okuba nga kyali kikutuuseeko. Wali ovuddeko mu nsi yo n'ogenda mu nsi endala. Wali ovuddeko ku kyalo ekimu n'ogenda ku kyalo ekirala. Ewammwe ku kyalo basezi ogenda okutuuka ku kyalo ekirala nga si basezi. Ewammwe ku kyalo waliwo obwenzi buyitirivu nnyo ekyo ne kikuggyako nti obwenzi buno bujja kutta famire yange bujja kwonoona amaka gange kangende nsenguke nzire ku kyalo ekirala. Ekyo n'ovaawo n'ogenda kalica yaawo bweti bweri. Nogamba nze omwana wange kuli n'essomero muggyeko ntiki bayitiriza nnyo okukuba endongo. Abaana obudde babamala bamazina simanyi bipate twala tugende na ndongo mugyewo mutute wala. At any time ti wali migrating nzeeko. So buli wo migrating n'ova mu kifo ekirala n'odda mu kifo ekirala. Culture change. Culture must change. Ekyo oba oyagala oba tuyagala kiri automatic mu system ya Katonda. Ekyo bwe kitwe kiri kali kyekyuka. Kati togenda kujja wange kanti kwankwe ekyokulabirako togenda kujja wange ovudde eri ojje wange otandika okupirako agadongo gaba Misiri. Tekisoboka. Omanya nti ovudde eri oze wa Nicholas akwatagana na kino takyagala basi. Abamu kumwe mukyusa companies nokyusa company nova mweno nudda mu company endala. Company culture ya yeno gyovudde mu company A culture ya yondala ne company B byawukana kyangu nnyo kyakutegeera byawukanira ddala. Culture changes. Sawa abanezi bakolera ewa mwezi genda kukyuka. Omusala gwe bakolera bano eri gugenda kukyuka. Manager mulala nono manager mulala. Enneeyisa ya manager ono si yemu neyooli. Onabawa break time okuwumulamu lunch time abawe eddakiika 30 onagenda kubawa essaawa eddakiika 5. Culture changes. That is culture.
enjogera yegenda kukyuka oli yali ayogera bw'ati culture is changing. Ne kati mwate obusungu ne mubuza ku bazungu, simanyi abazungu tebatuwa kitiibwa, abazungu simanyi batuyisa batya, simanyi batukola batya, simanyi tebatusaamu kitiibwa, banaabasaamu batya ekitiibwa, nga nammwe temuwa kitiibwa. Bw'oba oyagala kwewa nnyo kitiibwa, erinnya Simon lyeggyeko, simanyi Simon Foundation, Simon lyeggyeko, genda mu passport liyuzeemu, genda osayininge affidavit okyuse erinnya eddala. Kubanga owulira nti gwe bw'onaakyusa erinnya kati ogenda fuuka muntu wa njawulo, ani akulimba? Ani akulimba? Lwaki Mukama tabankumira abanjagalira? Musumba Titus Sekawe n'agamba nti mmanyi amagenda mbagala nnyo, Mukama bankumira. Njagala okwebazamu mwenna abeemirira naffe, abatusupportinga, abasubscribinga, namwe abakomentinga, buli omu kyonna kyokola ku ministry eno ne page, namwe abatunyiigira, namwe mbagala nnyo. Nze sikyusa kigambo kyange ekyo. Ne woba oyagala otya, oba onyiiga ng'onyiiga, sikyusa kigambo kyange. Nkugambye bw'oba onyiiga ng'onyiiga, oba onkyawa ng'onkyawa, nsigala nze. Nina abantu bayitirivu abankyayi ku lw'ebigambo bye ntera okwogera, ate nno okusinga ddala abankyawa kubanga njogera ku bintu, ku nsonga z'emutundwe. Nze n'obunkyawa nsigala njogera amazima. Gwe ne bunkyawa, I don't compromise. Mukama akunjagalire, weeraba. Abatwagala Mukama bankumire, namwe abatatwagala Mukama bankumire. Manyi omusaayi gwo, manyi eyo gy'ossula, manyi ebikuluma byonna, manyi jjukira wali eri mu ttale nga tolina pulaani, nga maanyi ogamalira ku malugu enkulonda, nekufukako amafuta nekuwa n'erinnya kabaka, yadde embeera zikunda oli kabaka. Manyi amagenda go, manyi eyo gy'ossula, manyi amagenda go, manyi eyo gy'ossula. Manyi nti gwerukana ne mukyalawo yekana, manyi temulina mwana munesige, ne jjajja Mwabulamu ne mukyalawe Salaayi baali tebalina mwana, nze nabawa. Manyi nti tolina mwana, kimanyi, manyi nti tolina mwana, siga. Manyi amagenda go, manyi eyo gy'ossula, manyi ebyo by'olya titobyagala, manyi endwadde zizikuluma, manyi omusaayi gwo, manyi ebikuluma bingi, siga. Nze Mukama Katonda wo, eyakubumba, nakumanya nga tonnazaalwa, manyumira ku nze. Manyi abajerega bangi, manyi abakulinde bangi, bangi abasuubiza gy'oli, batatuukiriza, amagenda go.